Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masuze mutya mwasibe mutya. Nudi ni ntege once again mbanze kuse twogera ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga. Tuli mu kalulu wenjogerera bino ndi Mbale muba amasaba ew'omukuuka mu kitundu kye, abasoga, abagisu, abateeso bempisemu wiiki eno yonna okuggwako. Tutunulidde campaigns, tutunulidde akalulu, naye bwe nzirako ewaffe ewaka mu Buganda ntunulidde abantu baffe. Omukyala Amelia Kyambadde yakomyewo. Mawokota North abagijjukira mu 2011 ng'omukyala ono ajja yakola oluyimba Amelia olwakwata ennyo olw'omukulu Dr. Hildeman. Paka kati lukyanyuma abantu b'e Mawokota bayagala Amelia, naye Amelia Kyambadde mu kumwagala time came abantu ne basaba ku change. Oba oli mulungi, oba oli mubi, oba omanyi, oba wateesa, ekintu kyali kimu, ffe twagala nkyukakyuka tobaako by'otunyumiza. That was 2021 mu kalulu. Muze ennaku z'omwezi zaali nga 14 January 2021 ne tulonda presidential ne parliamentarians. So Amelia Kyambadde ku maanyi ge okukolera abantu yagamba kabuzibe, kabuke, kagwake, ketonye, nina okukawangula. Amelia ne yeesimbawo, nzijukirirako omukulu John Chrysostom Muyingo bamunaanika ne yeesimbawo, n'ebitundu ebirala omuli ba Vincent Bamulanga Kisempijja, baminisita ab'enjawulo, omukyala wa energy and mineral development kati n'amasannyalaze naki mukyala bamwe erinnya terigenda naye w'ekiboga eyo zigenda okuwera ssaawa emu ekawungeezi ow'ekiboga baali bamulangiridde dda nti bamukubye akalulu. Rosemary Seninde bamukubye akalulu eyo Wakiso, anti owulira endirimbo bwe yali ekoona mu kibuga Kampala. Tutambudde Vincent Bamulanga Kisempijja nti bakamuwujjiza misana, oyo ne yeekwatako ku bisubi, banzibye, bankoze batya, abantu ne bagamba genda. Edward Kiwanuka Sekandi eye Bukoto oba ye Bukoto Central, genda kwegamba mu bufunza akalulu ka 2021 ekyalimu ekinene ffe abaakagobera twagamba emitwe gye twakola neŋŋamba Moses ali kiki ekimugaana okuwummula. Abantu lwaki beesibye ku Moses ate ne bakuba enduulu mu ngeri gy'omulaba atagalamu n'ensi n'obulamu omusikaaguska tegujja. Abantu ne bagamba kuffe kugwe kwe tutava mu bukadde bw'omukola ki bw'olifa nga tukuta neŋŋamba bano baaloga balonzi baakola batya. Ensonda zange ezeesikirika zaŋŋambye Moses ali yakwatako ku ssente ze, his own money, n'agamba gavumenti ssente ziizino mukolera abantu ba Jumani oluguudo bwe luti ne bwe luti. Mbu baŋŋambye Moses ali yakwata ssente n'agamba nkoledde gavumenti eziwera, kano kasiimo kange, abantu bange abajumani siyinza kubaleka bwe nti enkulaakulana ya gavumenti erigenda okuntuukako ng'abantu bange balina bwe bali. Gwe bayita Moses ali, gwe weebuuza nti yaani, kuba emboozi ye eri tetuuka eno ntono. Kati Amelia Kyambadde era wakati wa 2020 twaloza ayinza obuta 2024 kubajjukira bwe baamukuba akalulu Amelia Kyambadde mu 2021 yagamba, yakola statement, bakubbye
bwe twamuggyako story Amelia Kyambadde bakukubya akalulu bakubye ng'ate ogamba abantu babadde bakwagala nnyo wabakolera n'agamba abantu batukooye faba NRM tuludde mu buyinza tulina ebintu bye tukoze nga oluusi tebisanyudde muntu wa bulijjo so abantu batuufu okutukoowa era n'ayozaayoza mutabani we Kiyaga Hilary Kiyaga Dr. Hilderman kati kyekyaddako kisanya nga gitandika 221 nga guggwako 222 abaali mu ambulera tiikinga bagenda oyingira 222 nga babagamba basala abapya omukyala tunaamutuukirira tutya tetwamuwa kalulu ebyalaane bannange Amelia Kyambadde nze nagenda emawokota eyo ng'osanga buno bustenseni kambwite na stenseni bwenabuyita trading center ojja kifuna bulana naye stenseni zaffe ez'okubyalo kabula soke ewalo bw'omanyi eno busembatya n'oyingira munda kati Amelia Kyambadde ng'ebyalo ebyolayingira eby'emawokota birina amazzi agattaapu amatambuze. That was 2020-2021 nga yagabatuusaako amazzi mu byalo. Amelia Kyambadde ng'oyita mu kyalo ng'emiti gy'amasannyalaze giyitamu gitambula giti ne babuukula. Bwe babuukula ne bagamba kiwedde naffe katufune ku mirimu, kiwedde naffe katufune ku ssente, kiwedde naffe katubeeko kye tweyagaliramu. Kintu musoke yaani? Kintu musoke gwe njogerako yali Prime Minister wa Uganda, akyali mulamu nno. Naye mu bwa Prime Minister bwe abantu be wabwe nga bamaze okubuukula yakola bwati. Teyatawaana nabo nga bamutawaanya. Yakwata Kintu Musoke n'ayita buli eyajja eyamugamba nga njagala kino, njagala ntandikwa, njagala kukola kino, bannange nga twesiimye, tulina Prime Minister nti kale ng'abawalunaku bonna owulidde ng'abawalunaku nga bagamba mwenna mujje mu ofiisi Kintu Musoke ku lunaku bwe ruti abantu bajjanga 2. Kye yakola tekyali kibi, naye ku ssuubi ly'omuntu owa bulijjo yakwata akakutiya, yakwata abantu bonna twagala ntandikwa, twagala kukola kino, banange twesiimye, tetulina masannyalaze, tetulina mazzi, n'abayita mu ofiisi y'Ekintu Musoke. Bwe baatuuka yali ategese obutebe bwe mu ofiisi nga bungi, naye nga buli muntu watudde waliwo akakutiya n'omuyini. N'abagamba mwenna mutudde mulaba akakutiya ako kyekirimu omwo. Nkebedde mulimu enkumbi, waliwo atalina nkumbi? Nje nange ndaba enkumbi njoke. Bagamba olugero luli bagamba nti nno akuyigiriza okuvuba asinga akuwadde ekyenyanja bakiyita batya? Eddobo. Enjogera egamba etya? Enjogera egamba nti okumpa ekyenyanja ompe eddobo nange nenjiga okwevuga. Kati Kintu Musoke abantu abamusanyukira ng'afunye bwa Prime Minister teyabonaabona nabo, yabawa nkumbi. Buli eyasongako nkumbi yo genda olime, mugende mulime, nange sente wano sinogaawo noge mugende mukole. That was Kintu Musoke. Abantu
tebamufunamu kirala. Amelia Kyambadde ne tujja mu kiibi n'aŋŋamba tebaakomaawo. N'aŋŋamba wano waliwo n'aŋŋamba tunulira Edward Kiwanuka Sekandi abadde vice president, abadde speaker, abadde looyo omututumufu, yatuula ne mu CA. N'aŋŋamba abantu beebukoto bamwesiimisaako. Kyoyagala gamba Amelia Kyambadde yamusiima lwakuba nno bakwano be, naye nze Amelia Kyambadde agume abantu ge mannya ge bandeetera. N'aŋŋamba tunuulira omukulu Vincent bamulanga Kisembijja, minisita wa agriculture wano mu Buganda. Minisita wa agriculture asobola okufuula Masaka nga ye number 1. Ne balima emmwanyi ne zibooga, ne balima lumonde n'abooga, ne bafuna eddagala ne libooga. N'aŋŋamba abantu b'e Kalungu Masaka ky'ogamba baabifuna. Okitegedde? N'aŋŋamba Nankabirwa Ruth gwe nabadde njogerako, gwe baasooka okumegga akalulu mu 2021 w'ekiboga eyo. N'aŋŋamba abantu balina ofiisi ennene wano, naye buuza abantu beewaabwe babakoledde ki? Ekyo kyali kyo kirala ki Prime Minister Robinah Nabbanja kikoledde abantu b'e Kakumiro. Ofiisi ya Kibula gisitula gitwala waabwe. Kati omuntu olina okukolera ku bantu bo. Kati oli kwe kuŋŋamba nti Amelia Kyambadde tomuzannyisa. Kaakati tugenda okutuuka 2023 ng'abantu be Mawokota North bali ku mavivi, maama tetwalaba bulungi, tusaasire. Naye nno Amelia teyakyusa, yasigala akolera abantu abo. Bano naddala abakyala bino byalaani, simanya balimi, mazzi, sako zina akabiina ke nkeerabidde. Almost bank number y'abalimi mwegattira omwo. Bano bankola bitengi, simanya biki, liquid soap, n'obuntuntu. N'abawa ne ssente, n'abawa entandikwa. Yasigala akikola ne bamugamba tukwetondera maama. Gusinze ali wa bitono. Komawo okole ki? Weesimbewo. N'abagamba omutabani akoze ki? Anti omutabani nga bamubuuza. Kati abantu bo bennyini abalonzi ab'e Mawokota North be basimbanga layini. Tusaba maama odde, tusaba maama odde, tusaba maama okole ki? Odde. In the end, Amelia Kyambadde yabadde talina kyakukola. In fact oli yaŋŋambye bw'ona ogendayo yayongera obbakolera times 2. Lwaki? Nti luli yali abakolera nga balabanga ekimukakatako, kati ng'oluusi tebabiraba, balowooza ne constituency endala bwe kiri. N'ava ku bwa MP n'asooka akwatamuko omwaka nga gumu n'ekitundu ng'alaba balabe. Ne bagamba byali bwebi, temanyi kyali kamenku mu kisaawe ng'ava okwewandiisa. Yasitula ba veteran abaabiwummula. Edward Kiwanuka Sekandi yakita. N'aleeta Mwami Moses Kigongo, Vice Chairman NRM. Ekifo ekyo tekikwatwako mu NRM. Video egireeta gye nakuwadde. Abantu yakozesezza kino kipikipiki. Okimanyi kino kipikipiki ekiringa tukutuku ekyo, ebisomba bisoda biki, mweyayingiriddewo. N'akwata, kankuzanyireko ku audio ono owulire, anti amawulire gaweddeyo. Bino ebimu ku byabaddewo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'10/2025. Gavana wa Amelia Kyambadde yeewandiisa ku kakiiko k'ebyokulonda okuddamu okuvuganya ku kifo ky'omubaka Mawokota North
ku ssaawa 5 ez'amanyuka yatuuse ku kakiiko k'ebyokulonda ng'awerekeddwako yali omumyuka wa pulezidenti Edward Kiwanuka Sekandi, omwami we Wilson Kyambadde, ssentebe wa NRM MPG Sulaiman Kaweesi n'abalala. Ffe tugenda okuleeta obuwanguzi ate ku luno mbeegayiridde abavuga temukola fujjo, temukola kintu kyonna, tugenda mu kalulu ak'emirembe. Ate mbakakasa wano empigi akasirifu tubakuwe bulungi akalulu ffe tetugenda kwekwasa nti batubye kubanga tugenda bawangula ate mu mutima omulungi okuyamba eggwanga lyonna abantu bonna embeera yaabwe etuuke embeera ennungi nzize nga ndi mugumu kwekyo nja kuba nga nkola ekikiyamba. Yasunsuddwa n'alangirirwa Evarist Twinoomujuni akulira ebyokulonda Evarist omujjuvu akkirizibwa okuvuganya ku kifo ky'omubaka w'omukutano mu Paalamenti ekisanja 2026-2031. Being the returning officer of PG Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act 177, declare Kyambadde Amelia duly nominated as a candidate to contest the election as a member of Parliament from Aukata Council North Constituency, Ayingidde District. Awo tuli munda katuwulire ekyabadde mu bantu kubonaabona omanyi Masaka Road lugazi n'awerekerwako oluseregende lw'emmotoka nga zibembekereddeko abawagizi be okwolekera ekisaawe eky'ekammengo okusosootolwa manifesto. Ebyentambula byasenyeradde mu kibuga Mpigi ne ku luguudo lw'e Masaka okumala akaseera akawera nga Honorable Amelia Kyambadde agenda awuubira ku bawagizi be. Abantu obakoledde ki? Byokoledde abantu leka bikole ki? Bikweyimirire. Nambooze bakireke. Mukono kituufu otukiikiridde. Otutuusizzaako ki? Seggona ogamba tebaakuwadde kaadi. Naye abantu ba Busiro East obawadde ki? Obatuusizzaako ki? Obakoledde ki? Oyinamu ekirowoozo nti abantu ba Busiro East singa Walukagga ayitamu bagenda kugamba twafiirwa nnyo? Ekyatuuse ku bantu b'e Mawokota North okugamba nti bannange kale tetwawadde Amelia yalaba ekitutuuseeko tutya n'omutunula mu maaso because bina bye mumusuubiramu alina byabawa alina byabakolera naye kati omuntu wa East Kyaddondo agenda kumisingako ki? Omukulu Alozias Mukasa wakomyewo Lubaga South abantu abo singa banawo omukyalo oyo Ijini Nasolo gwenda banga bagenda kumuwa kuba mukyala mukozi abantu ba Lubaga South Alozias Mukasa obakoledde ki? yayagala principal oveeyo nti oleete nkugambye omukyalo oyo bamuyita Senninde no yagezaagezaako bambi naye nze waffe Namasuba saakulabayo Senninde Rosemary yadde wakolaakolako naye waffe ni Namasuba nze nakuwuliranga buwulizi mukyala wa Gomesi abuuza ku bantu ayina empisa tolina bye watukolera ffe. Omwana omuwala najja n'akukuba akalu ate akomawo sizoni 2. Kaakati oyina okuleka omukululo abantu olina okubateerawo ebintu ebirabikako yadde oyina JDs jurisdiction ezizo zetumanyi nti no oba ziri 5 ezikusuubirwamu ng'omubaka wa Parliament. Ababaka tubalina mu Parliament tateesa tayogera takoma mu constituency takolera kitundu bw'omugamba nga totukoledde egyo mirimu gya mubaka n'omugamba gye omubaka ogikola ddi ogenda kumbuuza kati kankubuuze njogedde ku Amelia Kyambadde ogenda kugana bakano nno ekibuuzo kiri nti Hildaman ba abantu bye baamutuma mu Parliament abyogeddeyo
bino ebitaano byoyogera kulondoola mirimu gya gavumenti representation kugamba abantu bemakuta bakiikiriddwa nnyo. Tunule wano Kampala district byembuuza omukulu omuloodi w'ekibuga Kampala Elias Lukwago nti Elias Lukwago vis-a-vis banne baavuganya nabo alina kyayogera ne bamubuuza akoze oyagala kisanja kyakuna. Omanyi Elias Lukwago bukyanga baleeta bwa road mayor ya bulimu bukyanga bateeka office nti road mayor yali mu office eyo. Enjawo ya Elias ne Museveni teriiwo nti bukyanga ajja ompulira bulungi essaawa eno amataba gaakubya abantu road mayor ojja mumusanga musanyufu because gaavudde ku mwala ogwa haamu gwalowooza agatali mawuliri emaali y'abantu yatokomose basaana baliirirwe naye ate enkulaakulana y'omwala erina okukola ki okugenda mu maaso. Naye road mayor agamba nti akolera abantu yandibadde yatuuzizza dde ofiisi ye. Tudduukiridde tutya abantu bano abaakoseddwa notazannya politics nti nabagamba Hamisi Kigundu oyo Hamisi Kigundu agenda kukola omwalo ogwo oba twagala oba tetukola ki tetwagala ffe tugenda ogukolerako abannakampala agukola mu Uganda bannayuganda bannaffe bagenda okukolerako bizinensi waggulu bafunemu ssente. Kati oba oyagala oba toyagala tulina kumuwa support. Bwe byatambudde obubi ebya Hamisi Kigundu eby'omwala mu America jjo mu New York ennaku 2 amataba gaakubye abantu 2 ne bafiirawo mbulaga nga bwe bafiiridde wano tuli mu first world first country kuba America yayita first country ate si bibuga byeri eri abantu gye basula ewala e North Dakota New York City 2 baafudde tebaafudde musisi wabula amataba emyaka gumwe emabega Spain abantu baafa abasukka mu 3 mataba nga Hamu si yaliyo amataba gakuba Spain gakebereko UK wano gaabaddeyo omwezi gumwe emabega. Kati enjawulo weeri gavumenti eveeyo edduukirira abantu bano abaakoseddwa. Kuba eno yo project ya Hamu ne bwe yatandibadde Hamu amataba oluusi era gandize ne gabakuba abantu badde bafiira ku Queens Way abantu badde bafiira ku Yadi ebwayise eyo na Hamu si yaliyo. So emyala ate okumwalo gunaaterera kigenda kuyamba bannayuganda telugenda kuddamu kufuna mataba but because enkuba yajjidde mu time yemu ng'omwala guzimbibwa kyekyazize emaali y'abantu ezibwewo. Muganda wange Gravity omutuju yaŋŋambye abadde ayinawo akaduuka awo bambi nga kaleeta obugoye bw'abaana bwonna bwagenze. Nina musajja wange neno nyina eyaluguddemu eggulo yampeereza message nga ndi ku live ya TikTok luli ninsaba buyambi najja waggulu bannange nava ku kyeyo nenkola edduuka emaali yange yonna yagenze simanyi kye ngenda kukola ntya netumusaasira netusaasira omusajja netumuzza eri UK wano gaabaddeyo omwezi gumwe emabega. Kati enjawulo weeri gavumenti eveeyo edduukirira abantu bano abaakoseddwa. Kuba eno yo project ya Hamu ne bwe yatandibadde Hamu amataba oluusi era gandize ne gabakuba abantu badde bafiira ku Queens Way abantu badde bafiira ku Yadi ebwayise eyo na Hamu si yaliyo. So emyala ate okumwalo gunaaterera kigenda kuyamba bannayuganda telugenda kuddamu kufuna mataba but because enkuba yajjidde mu time yemu ng'omwala guzimbibwa
kyekyazize emmaali y'abantu ezibwewo. Muganda wange Gravity Omutugi yaŋŋambye abadde ayinawo akaduuka awo bambi nga kaleeta obugoye bw'abaana bwonna bwagenze. Nina musajja wange naye nno nyina eyaluguddemu eggulu yampeereza message nga ndi ku live ya TikTok. Nuli nsaba buyambi, najja waggulu bannange nava ku kyeyo nenkola edduuka, emmaali yange yonna yagenze, simanyi kye ngenda kukola ntya. Netumusaasira omusajja netumuzza eri. Nemmala ne mmubuuza, mpozi obadde okolera ku kizimbe ki? Najjako netuwaaka. Mwami gundi, obadde okolera ku edduuka lyo liri ku kizimbe ki? Mu ddakiika emu yabadde yeesudde nga neesonyi yanviiridde adduse nga yeegasse mu baafiiriddwa. So bambi bannaffe baafiiriddwa emmaali yaabwe, nsaba bekikwatako baliirire, naye saagala muntu akozesa embeera eno kuvumirira pulojekiti ya Hamu kyakola kiyamba ffe. Mulina okutandika okukkiriza nti waliwo abantu abakola ebintu nga Bolaluzzi akugambye akalulu k'omuwa kayamba ggwe. Hamu omwalo gwagulabye yagusangawo emyaka egisukka mu 5 nga weeguli awo, gujjudde bucupa, kazambi, empitambi, babbi, bubenje buli awo, kasasiro. Kaakati bwe tewasobola kuyamba mwalo ogwo emyaka gyonna gy'obadde mu ofiisi, abaasookawo n'abaliwo, leka Hamu akole omwala. Naye akabenje akaguvuddeko abantu basasulwe, abantu baliyirirwe. Tulina minisita ya disaster and unprepared. Eveyo leero ekoleko kyekyo kye bayita disaster. Terinda kulinda bayibuduuda bokka. Tulina kesisi Lukwago gy'okulira. Leero Lukwago naawe edduukirira ku bantu ng'ofiisi yo. Erias Lukwago mudduukirire ku bantu abafiiriddwa ebintu byabwe nga kesisi kuba abantu abamu mubawa layisinsi okukolera bye bakoledde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.